And another thing kye wakoze mu byonna musobola okubawo n'embeera y'obuteyagala abaana ba simanya bafutu soldiers simanya fangoni soldiers ntegeeragana yonna esobola okubaawo naye the moment wakulosinze border n'olumba ekitebe ky'omusajja alien wakulosinze border bafutu soldier bokaboka basobola okwekuba kuba alien skin nkubulira mazima fangoni forest n'abaana aboyina abakutambulirako n'ababeerawo bana abafutu soldier baba bekunganyiza ne bagamba nga titulumbye fangoni forest guseke gwinza okubulwa akagutaasa abantu bangi basobola okukafiiramu nenga ate si yenkolagana yali badde yeetagisa okubanga ebeerawo mu buntu bulamu omusajja talina kirali akkoze twali tulabya banene emirembe engalo kiya kujjako ekitiyo nakuwa kijiiko genda kutikalo kale yes mukutu gwa Kaifash the broadcast kwe tusinzira ogezako okubanga tubonera abasigadde wamu n'ogezako okubanga tubaweereza mu mbeera ez'enjawulo ne mu kaseera kano tuba tuyingiddewo ogezako okubanga tukakalabya ensonga wamu n'ogezako okumenyaamenya mu bwempipi ebyo by'oboolabyo bwe biba bituuseewo mu mbeera yonna bampita Kaifash straight out Uganda to the world nga nze nkulembedde wano ogezako okubanga nyumyamuko nga n'okusosootera ensonga nga bwegizigezako okutambula naye nga nyongera okubebaza mwenna abasubscribinga ku mukutu timwebale nnyo kyemukola mukola kyamaanyi ennyo nnyini ddala era nga tuwakubiriza okusubscribinga okulikinga wamu n'okubunyisa omukutu guno eyo yenna atagumanyi ate tugende mu maaso n'okuba nga tweyongera okusapootinga nga Abannayuganda tekikwasa nsonyi tekikuggyako mbeera yonna okera ku makya n'osanga video nga kuno kawa like no subscribinga ku mukutu we move. That's how the world is supposed to be. Okay. Nyongera okubatumira ko benna gye muwangalira mu nsi ez'enjawulo wamu n'ebyo musinzira okubanga mukola abawangalira mu mawanga gonna gy'obanga owangalira nyongera okubuuzaako mu budde bwonna bw'oba osinziddemu okubanga olabaka video kano nti nyongera era okukutumirako nti webale n'ebyokola okola by'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kale olwo tuba nti tusimbudde embalaasi n'okubanga tugezaako okweyongerayo. Sigenda kubanga mbalwisa ebintu bingi nnyo ebigezezaako kubanga byapeninga mu kiro ekikeesezza olunaku olwabirimu olumu Desemba 2024. Emboozi zino gye tugenda okukwatako oba tugenda kwogera ku bintu bingi okusinziira ku ki ekituuseewo naye naawe kennyini nnyini njagala osooke weerabireko era weewulirireko na biki ebituuseewo tukomewo tugende mu maaso n'okusoosootola. Askari temo kuba. Shangara chisifuruma. Ibifananyi. Kati wali ona bagenzo kuba ati tekuli asobola ati.
bino ebyana bannaye gamba naawe so kale okusinziranga bwolabye akatambi akokolabye akaweddeko kakulaga ka recordingibwa kamera z'ekibiina kya National Unity Platform kwedikotaazi zaabwe wali ekavule nga kalaga nti omukulu Alien Skin wamu ne convoy ye babadde balina gye bava okuyimba kigambibwa tubadde bava ku kivulu babadde bava wa Mama Fiina then basalawo kubanga bayitira ekavulaawo mu kuyitira ekavulaawo tebakomye kya kugamba nti kubanga waliwo public load of course it used by everyone kubanga the President Museveni naye agikozesa okubanga ayitawo he always passes there offices za National Unity Platform so abakulu ababadde bayitawo bo kyebakoze ne bastopinga kuba emmotoka y'omukulu Range Rover gye yafuula simanya amadika simanya bikoze bitya negezaako okubanga eyimirira ne bavaamu abavubuka ab'enjawulo naye abadde parkings emabega ya maroon naye ne bavaamu abavubuka abalala waliwo n'ekirala ekiriko fango ekya black nakyo kivaamu abavubuka abalala ne batuuka ku kiteebe ky'omukulu ne bagezaako okubanga bawandiika ebigambo simanya ndeki simanya fangoni ng'era bwe byalabise mu katambi so little did they know nti there is surveillance camera ezikwata obujulizi na buli kimu so if someone wants to sue you they don't need any evidence according to what happened already kiri evident nti mwe kenyini mwabaddeyo ate mwakomye kwekyo mwabadde ne live omwabadde face z'abantu nyingi ezalabikiddwa nayo omukulu Alien Skin yennyini n'ebigambo bingi ebyawulikikiddwa nga simaye twatusinzewa Sky bwalete no matu mukuba ebiki because a lot was said naye nga nyongera okubajjukiza nti bano nenala video muje nakulanga ngamba nti whenever they try to do something they record themselves okuleka obujulizi emabega nti bebakoze eki bebakikoze naye they always walk away with that batambula nga teri abakutteko tewali abanyazi teri akoze eki ne bagenda naye nga ate obujulizi bukola ki weebuli bw'otunulira ekyatuuka mu ddwaliro omwana ono Jeremy lwe yafa lwe bagenda ne bakuba abantu ne bakuba ba security guard ab'eddwaliro ne bagezaako okuteeka abasawo ab'enjawulo under arrest baali berecording era video zaavayo zaalabibwa but tewaliiwo kyagezaako okuba nga kikolebwa there is no one eyavaayo n'agamba nti kino tukikole so ne bavaawo nakyo ne bafuuka bawanguzi mu mbeera eyo mu byonna bye twali tusuubira okuba nga bireetebwa mu kooti okuba nga byogerebwako against Alien Skin twali tusuubira okubaamu embeera eyo ey'okuba ne byonna ne evidence yaliwo okuba nga bijja kuleetebwa mu kooti nyamuna tewali neyo kimu kyalabika so nzira ku mulamu ogw'ekibiina kya National Unity Platform nti baalumbye ekibiina ky'omusajja oba ekitebe ky'omusajja ali eno oyinza okuba nga olina abantu bangi abakuwagira musically naye otandise okubuuka borders ekintu kye baakoze okugezaako kulumba ekitebe ky'omusajja liba livudde mu bigambo nga lifuuse ejjoogo lifuuse akamanyiiro bayita bakiyita batya ekiwundu okusamba ekikere olugero olukalubye ekikere oba okusambebwa I think something like that ndoza bwe bakiyita so tunkuddizayo emabega nti omukulu ono Alien Skin okuva olutalo lwe lwatabuka from way back lwe bakuba ne palaso biki bizze byapeninga byonna mwajja mu birabaawo agambye nze Kyagulanyi seetaaga amasannyalaze ye agambye nti kino ki I think olunaku Bobi Wine yali avuddeyo n'ayogera ku Alien Skin lwali olunaku olwo and he did not mention his name teyayogera ku linnya lye baamubuuza bannamawulire ng'ali Busaawala beach era mu kwogera yagamba ogamba ono toto wa geta akubwe nnyo n'abagamba naye mubeere nga mumuwa chance kuba buli muntu adeservinga chance n'agamba omuto oyo mukoleki mumuwe chance ali so talented ali what and what ebigambo byava mu Bobi Wine from that day siddanga mukuwulira Bobi Wine okaba nga katambi gyekali oli asobola okukajjayo na disapproving what I say but I've never heard Bobi Wine talking about Alien Skin anywhere anymore but bazenga bakikola randomly ogezako kuyita musajja egaali abaana be ye kenyini n'omukulu nga bwe bagezaako kumubuuza about Bobi Wine
nga there is a way he always replies in a blast way agezaako kubanga alaga nti you understand naye nga kikyengezaako kugamba nti alien you can do a lot of stuffs, you can do a lot of things and you get away with them, but obulamu bumpi bro, obulamu bukyuka. And another thing kyewakoze mu byonna musobola okubawo n'embeera ey'obuteyagala abaana ba simanya bafutu soldiers simanya fangoni soldiers ntegeeragana yonna esobola okubaawo naye the moment wakulosinze border n'olumba ekitebe ky'omusajja not even his home no what ekitebe ky'abantu alien wakulosinze border wagalinye gye gava kitya nti anything can happen. Bafutu soja bokaboka basobola kuba alien skin nkubulira mazima fangoni forest n'abaana boyina abakutambulirako n'ababeerawo bana abafutu soja baba bekunganyiza ne bagamba nga titulumbye fangoni forest guseke guyinza okubulwa akagutaasa ate nga temuyinza kumalako nabo muyinza okubagana era abantu bangi basobola okukafiiramu naye nga ate si yenkolagana yali badde yeetagisa okubanga ebeerawo mu buntu bulamu. Omusajja talina kirali akkoze, omusajja takera nko kumacha n'akwogerera bubi, omusajja takera nko kumacha n'akuvumirira, omusajja takera nko bobanga bakwasa mission okuva lwava mu komera nti mission gye wagenda nayo obanga wagifuna kuva eri mukulu mpuuga ni mission gye tulina kati ya kukakanya kibiina kya NUP n'abakibeereramu mission bakuwanfu. Banji bakyogedde nti alien yo bantu banji abaliwo basipapa bakwada example nyingi ddala ez'abasipapa ndi afundikira ali mu komera. Of course buli omu yakira basipapa yalumbako ekitebe kya NUP nga kikyali eri naye gye yafundikira gye yakomekerera essaawa zino baakulazeeyo ne bakuwa example ey'omukulu Gravity omutujju yalumba property y'omusajja nga tuteyo n'omusenyu ng'abanja eddwaliro musically gye yakomekerera olabayo. Is a very good artist byonna bize bituukako oba ebimutuukako ozoobiraba. Alien osobola okwebiyubulira mu kirera kyonna kyonna. Alien people loved you. Alien abantu bakwagadde abantu bakwagala from the day wajja. Naye the moment watandise okucrossinga from musical abantu mwe bakumanyira era mwe bakwagalira and you want to enter into something called politicking, you are entering into something kyotamanyi kyokyajja kwagala kyotajja kubeera mu bbanga lyonna. Okulosinga leerwe okiyingira mu field y'abasajja mwe bazanyira ebyobufuzi gwatali munna byabufuzi gwatalubirwa kuba nti oyina ekifo kyonna kyogenda okwesimbawo. Abasajja baabo babebe kulu asobola okulumba Bobi Wine anytime politically musically. Bebe kulu yasoma asobola okera ku machana agenda kwesimbawo basobola omuwa bwogenda kwesimbawo nga n'empapula zatali amanyibwe zenkana obuwanvu bwazo. Abantu bangi bakoze ebintu bingi alien. Abantu bangi bokedde ebigambo bingi. Njagala okyegendeze waliwo omusajja omu yayogera ekigambo yali Saimo n'agamba abantu bangi balumba Bobi Wine naye tagezaako kubanga abawo obudde obubaddamu. Alina ekigambo kyayogera kye nayagala ennyo n'agamba nti the moment bwogezako okulumba omuntu n'atakwanukula n'atakuddiza muliro n'atabaako kyakubaako nti oba kukoledde oba alina kyakugambye gwe kennyini abagezaako okulumba omuntu oyo olabika nga ggwe omusiru kubanga abakubidde mu geemu yo mwennyini mujjidde ng'ate talina kyayogedde. Ne bagamba akozesa basipootu soja okulumba abantu ab'enjawulo ne bakugamba naawe oba olina amaanyi okozesa abawagizi be okulumba. Lwaki oyagala ogenda mu physical battle n'omusajja nga togenda kumalako naye? Alien okyalina obulamu bungi. Alien abasajja bangi abakoze okusinga byokoze otandika butandisi. Nange ngenda kweyunga kubasigadde okutegeeza ku Sipapa nti yalina n'emmundu gwe tolina. Sipapa yali akuumwa ba SFC gwe bootalina. Gwe just okuumibwa mmya people abavudde ku street oba nga banyiga obubadiya oba abaana ababaddewo awo nga bakuba ebikonde.
nga tebalina kiddako ne bajja ne beegatta ku security yo. Ogamba nti you revive youth abadde kukuba, babadde mu bubbi, abadde mu buki, obafuula abantu ab'enjawulo, obafuula abantu ab'enjawulo nge basindikiriza okuvaayo okukola. I can agree with the alien with everything. Musically, novayo nogamba nze ntegerera industry ya Uganda, nze nfuga abayimbi ba wano, bwe mba sina kyenkoze abayimbi tebasobola kukola, bwe mba sikoze kino abayimbi tebasobola kukola kino. I can agree with you. Naye mulimu ekintu kye wakoze kino kyokera ku makya mu budde nga bukya n'olumba ekitebe ky'omusajja n'ogezaako kubanga omuwandiikako agagamba aganene agatalina makulu. That was a wrong move. Move mbi nnyo ye mwakoze. Musobola okukola buli kimu and you go with it. Alino abantu bowangala nabona lwaki tukipatiika ku gwe ne obanga sigo kikoze. Bana abantu singokera ku macha n'ogamba nti ba men awo tetugendawo eyo property si yaffe tugende tweyongereyo n'amakubo gaffe ge tulina okulaga. Tiwalina omu asobola gana kuba bonna batambulira ku ki ku orders zo. Ne obo tuuseewo n'olemererwa okubanga ate gwe kennyini byakuvudde mu kamwa n'ogezaako kubanga ogamba nti kuba wabadde muvuga n'ogamba naye ate sima kati twegase fuupu yegase ku NUP olw'egugambo gw'omwataddewo ogunene ogwo gwa Fangwe. Tewaliwo mwana ye NUP yali avuddeyo ne wali mu busibe n'alumba geeti yo ne bateekako ebintu ebitalina makulu. Tewaliyo mwana we NUP yali avuddeyo n'alumba alien ewuwe physically n'agezaako okukola ebitajja. Oba ne bajjayo bipande byo tugeze otimbye esho ne bajjayo bipande byo. They have never. Naye gwe olumbya ofiisi z'omusajja gw'olowooza gw'osinga President Yoweri Kaguta Museveni amaanyi ayina buli kika kya mmundu asobola okutowa order emu bweti buli kintu ne kikolebwa nga bw'aba akyagadde kuba amaanyi agayina. Nolowooza gwe musiru olowooza yita kimanyi nti ekitebe kye NUP weekiri. Lwaki olowooza tasindikawo oba olowooza yita alina abawagizi ba NRM. Lwaki olowooza tasindikawo abawagizi ba NRM ne bagamba kati mugende muwandike ku bisenge bya NUP mubiteekako NRM. Olowooza yita kisobola ate nga oluusi abawadde n'obukuumi. Ne bagendawo nga bagenza okwekalakasa ne bakola ne bayonoona byonna bye bayagadde nga bali under security guidance. Obusobozi abuyina. President Museveni kati ye tuyinza okuba nga ranka ya waggulu nnyo. Tudde ku Genome Wars. Bayinza okuba nga basiba beeyisaamu eggaali ne Bobi Wine oli munyu wa mwenge. Bobi Wine naawe simanya kino na kino na kiri okitegeera ono internet. Goloza lwaki CDF omulamba adumira amagye gonna wa high command. Goloza ye lwaki tavaayo n'agamba Bobi Wine ankitiriza nnyo okunvuma obwalujuuju. Maje oba polisi mugende mukoone ebigundi bya headquarters zeni UP. Ate nga akisobola. Neera balomdobola yo gwana akole fujjo nga baba bakututte tebalina kye bagenda kufiirwa. Munnaye byonna bino byokola abantu bangi babikola dda abaana bakoze effujjo. Abasajja bakoze effujjo erya buli kika. Alien nino munange nze nyogera okugamba nga mukulu wange nga muganda wange. Nti effujjo osobola oddikola lyonna naye buli kintu kiriko essaawa. Blood. Tusobola okukola byonna bye tukola mu nsi. Tusobola okuwangala ebbanga lye tuwangadde ku nsi. Nenze kyesaagala mwerabire na mwenna abawangala naye buli kintu kiriko essaawa. Ate waliwo essaawa gye tugenda okwanukuliramu byonna bye twakola mu budde bwe twabikoleramu. Waliwo akaseera k'ogenda okutuuka otuule mu nnyumba yo wekka oreflecting mind yo otandika okwevuma muri mutima ogaye kino nakola kyaki. We have a say gamba nti kino nakikoza kavubuka. Kavubuka takutuma kukola bya kisiru. Ngolooza tebaliyo bali myaka gye tulimu. Ngolooza tebaliyo bali myaka gy'olimu. Naye lwaki tebasobola kukola byokola.
ekiseera kijja. Waliwo essaawa ey'okwenenya, waliwo essaawa ey'okujjukira ne tuliflectinga bye tukoze nga tokyasobola kuzza katambi mabega, naye ng'oyimanigini ng'ogamba singa nsobola okuzzayo obudde essaawa 3 mu kaseera ako n'entereza bye nayonoona mu budde obwo ng'akadde ako tekakyaliwo tekakyasoboka. Lwansonga wa utilizinga bubi obudde bwo ne bw'oba olina mission. Bano abasajja be bagamba nti kati alien yasindikibwa kukola kino, bali abasajja balina buli kimu kye basobola okuba nga bakola okudestroyinga kye baagala okudestroyinga. Just nti alien skin alinamu kiri nti alumbye omusajja ebbanga ddene, omusajja tamwanukula. Alien muli yeebuuza agamba lwaki nkola byonna byenkola n'enkulumba ku mativi ku masha ag'enjawulo and you don't reply me. Kati kimulimu muli lwaki omusajja ono tannyanukula? Kati asazeewo alumbire ddala ku kitebe akolerawo effujjo, alabe enkeera NUP w'enaatuuza olukiiko omukulu Kyagulanyi n'atamwogerako. Kyekintu kyanoonya kati. Kankeere ku makya mulumbe mu nnyumba ye mwasula, nfuke ku mulyango tulabe bw'anaazuuka ku makya n'atangamba yi alien lwaki wafuse ku mulyango gwange, ate oba tayagala kwogera nange oba tayagala kunjogerako. Kati alien ekyo kyaliko nti mukulu Kyagulanyi yamuyiginowalinga from day one. Lwansonga ebintu byalowooza bya waggulu nnyo okusinga okudda mu zino childish battle. He did that 20 years ago. Now he is a civic man. Kubanga yabikola ebbanga ddene liyise emabega. He no longer that type of man gwogenda okusanga mbu ali n'omuyimbi. Imagine alien. Alien wali ozimbye brand yo from day one. Nga you're based on music specifically. Okuba endongoyo ennyimba zo zaatambulanga, kati ofulumya ennyimba 10 ne luwulikako lumu ate n'oluwulikiddwako lumu luvuga ennaku 3. Kati ogenda kutuuka ekiseera nga kyo tekikyaliwo nga ne bw'okuba oluyimba tebakyakuwuliriza bintu bye weekola. So ekintu kyonoonya nti owulire oyagala Bobi Wine akwogereko ojja kukifuna ne bw'anaaba akwogeddeko, naye ekyebuzibwa ne bw'anaaba akwogeddeko ogenda kufuna ki? Kubanga lazimu ekyo okikola. Omukulu akere ku makyaba amawulire gamutononemu ne kamera zimutunulemu bamubuuze ekintu alien skin kye yakoze okujja ku kitebe kya NUP ne bawandiika ebigambo ku kibiina ku kisenge ky'ekibiina okyogerako kimukulu Kyagulanyi. Kati ekyo leggulire lyoba otudde wo mu nnyumba ng'olindiridde Kyagulanyi yagambye atya. Olwo owulire nnyo Ssayo ng'agambye munnange nno ekikola kye baakoze kya bujoozi era tukivumirira era tugenda kuzzaayo omuliro biki nti abaduumire ba foot soldier nti ensonga bajja gikwasaganya. No, nkulayirira oyinza n'obutafuna sse kuva eriye bantu balala ne bakuliplayinga. Naye ate ye ayinza okubaako takyayogera, naye ekibiina kye walumbye oba edikota ze walumbye si za Bobi Wine, za kibiina ate kibiina ky'abantu. And abantu balina rights okwexercisinga obutali bumativu bwabwe mu ngeri yonna. Alien olumbye ekibiina oyinza okusanga nga wabaddewo abantu ne mukubagana n'abantu, abantu ne bagenda bafiiraawo. Kubanga oli asobola okuvayo nga mujja mukola ensasage ez'ekisiru oba abadde security guard akuumawo, amasasi ne gagenda gavuga oba bakubyeko ani oba alina gwakubyeko oba ne bamulumba nga alina gwakubyeko ne bamukuba naye ne bamutta, kwegamba emirambo ne gigwawo. Alien oba ogenda kugamba kyensi era omusango oba ogenda gusalira ani nga gw'okutte ekkubo n'olumba emaka g'omusajja. Omanyi bagamba n'akujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Kati muwulira omusajja mumprovokinze verbally talina kyavaamu. Omusajja mumulumbye ku internet mumuyise buli kintu kyonna kye mwagala okuba nga mumuyita, afuuse omusiyazi, mumuyise eki, talina gwaddamu, talina gwanyega.
kati mutandise omunyigiriza mumulumbye ne mu nnyumba ewuwe muga akasajja gwe gwatavaamu yadde ekigambo ku byonna bye tukola oli wa bbumba ki boyi mujja kifuna kye munoonya. Blood, what you looking for mujja kukifuna ate in full swing. Mbalayirira temusobola kukola fujjo bbanga lyonna and you go away with it just like that. I'm telling you this. In a video muli ginoonya gye bujjako maaso awo ne muddamu ne giplayinga ne mugiwuliriza. You cannot go away with it. Alien wava mu kkomera just of recent. No subira nti amawulire gagenda kwogerako ebbanga lye wa trending nga mulumbye NUP. Oba ebbanga lye wa trending nga muli mu kulwana ne bafutu soja. Just ndowooza amawulire gakutambulirako ndowooza just like 2 days. Oh. Nozikira. You are this kind of man anoonya amawulire not only in a good way but in a disguised way. What do I mean? Oganoonya mu mbeera egezaako not to put you only on risk but even the people around you. Abaana abo bambi bakola byonna bye bakola nga baagala okuprovinga lo gye bayina. But they are doing what they do because they want to prove you that they are capable of doing that. Ne bakyali bange oba baganda bange mwenna mbabuulira kino musobola okukikola. Yeah, even before that Alien mbadde nkyakugamba nti azze akola byonna byakola. Mwamulaba mu kulumba Gayo nani omutegesi w'ebivulu omukwano wa Abitex Bajjo n'amasasi gavuga ne bakuba emmotoka ya Alien endowooza mipiira nga baagala kutomera asikaali. Omwana n'alumba asikaali n'ettaffaali. Byonna byakwatibwa munna era katambi kamera zaaliwo nga zibikwata. Naye natunira omwana ne ngamba kati omusajja bw'avaawo n'akukuba amasasi awo abeewamme maama wo yagenda okukaaba bulaadi nga bwe mwalaba Jolamu yafa. There is nothing ekyakyuka. Mwali badde muyigira ku Jolamu nti byatuukawo ne tewali yadde ekyenyeenya. Bwe yavaayo omukulu yagendako n'alambula ne gye baamuziika nze simulabangako but if wabanga yagendayo n'alambula gye baziika omwana oyo naye n'amuyiwako ku ttaka nga saabira obanga kavidiyo ako saakalaba Mukama ansonyiwe kuba manyi temusobola kugenda wantu eyo ne mutemba ku live ne mutashootinga vidiyo za njawulo. Naye gwe wena muganda wange ndaba wali badde oyigira ku ekyo nti Blood osobola okukola effujjo ng'oli ne Alien. You can protect Alien in any way you feel like you want to please your boss but never forget this nti byonna obikola bro ne bagenda kukuba amasasi tekigenda kustopinga bulamu bwa Alien kusigala nga bugenda maaso go bagenda kuba bakuteekawo nga ye ali wali eri ali mugenda mu kuyimba show bakuteekeyo enkeera bakwerabire bray nti wali obaddewo. So let us not put ourselves into a risk baganda bange. So byonna bize bituukawo nga bigenda bityo balina ebbajjo ne balumbibwa byonna byakwatibwa mu katambi. There is nothing was done. Naavaawo nakyo bagenze mu ddwaliro bakubye bye bakubye afuddewo nakyo. Bakoze fujjo lyonna erya buli kika bafuddewo nalyo. Ekyebuuzibwa mugenda kuvaawo nalyo bbanga lyonna. Kabe mubbi osobola okuba omubbi nobba ogusooka n'onyumirwa ne batakwata n'obayitako n'enkeera be wabbye ng'obositinga naye nga be wabbye. Nobba yonna gy'oyitira ng'owulira obulamu bukunyumira ng'era oddawo n'okola ne strategy ng'owulira leero nabbawa. Naye the moment lwe bakwata Blood abasajja bakukwata ne bakusiba emiguwa ne bapanga ebipiira ng'olaba n'otandika okwejjusa olunaku lwe wakedde ku makya n'opulaning ove waka ogenda obbe naye ng'ate bulijjo obadde ng'obba. Kati kyekino nti obakola byonna by'okola and you go away with it. Mukubye abantu and you go away with it. Mukoze fujjo and you go away with it. Naye the moment lwe kiri kuwunyira n'akabinja konna bwe kati
That's the day you will regret n'ogamba hawo basinga kino kyetukoze tetwali kikoze. Tegamba mu munoonyeza amawulire mu buli mbeera wagenza okulaba nga ekigenda okukuleetera okubanga otrendinga kyagenda muvudde gye muvudde mu show zammwe kuyitira ku kitebe kya musajja atalina kye yali akoze, atayombangako naawe, atakuvumangako, atakerangako ku makya kussa wansi, mulumbye ekitebe mukutte langi y'abasajja ne bwebanga ebadde enkadde muwandiise ku bisenge by'abasajja. That was it really necessary? Ku muntu omugunjufu era ku muntu ategeera. Engeri gy'oliidingamu abaana boogamba nti obassa ku mbeera ez'enjawulo from okubajja ku street oba okubajja mu bubbi ogezeeko ba training embeera. Alienze ekintu ekyakolebwa am against it. Era nze I personally nkivumirira. Bantu bangi basobola okuwaana. Osobola okuba mu kisaawe n'otema bonna b'otemye nga bagaaka bateme oli wakabi nene moment engatto lwekkwata bweti n'ekulya. Buli omu asobola okusirika becce nga balaba omuzanyi waabwe ali ku ttaka. Nga abasawo kye bayinza obbaga mu ntagenda kusobola kumalako maaci agenda givaamu. Lwatandika okurealizinga nti enduulu mbi. Blood alien abakwetolodde bate basobola kugambako nga bali ba yes man. Then abo toyina mikwano. Nga gwe buli kyogera yes man, anti boss is always right. Those are not your friends. They are your servants. They are your slaves. Balina kukola ky'ogambye. But if you have a true friend, ye muntu agenda okuvaayo akugambe Blood naye kino kye tukoza tugende mwana. Abasajja atisi tuwe tubakubira ku social media. Bwe tuba nga twabafukamiza ku social media tuwe tubafukamiriza eddala. Okitegeera ekintu kye wakoze, ekintu ekyakoleddwa kiyinza okuviiramu obulamu bw'abantu obulala bungi okufa. Naye nga gw'onoonya amawulire ku training nga kwogerwako bakube ku mativi ag'enjawulo otuule ewuwo mu nju nga bossman ogira oti. Abo tebasobola. Tebajja kusobola. Abo twabagonza twatuuse n'obalumba mu maka gaabwe ne tubamanyirirayo. Naye ng'olowooza olina ky'osobola okufuna mu Blood. Never. Byonna abantu babikoze, abantu bakoze fujjo. Naye tolowooza nti ensi eba teraba. Olaba osobola okuba n'ekibinja ky'abantu abo baganda bange b'owangaala nabo. Ba Blood baffe bonna bonna n'abakukkiririzaamu. Poliisi eyinza obutakukwata ku byonna by'okola. Bayinza obutakutwala mu kooti n'abantu byonna by'okola. Naye Blood community lwerikera ku makya ne yeekyawa oba community n'emala yeekyawa ne bagamba ekimala kimala tumanyiddwa ekimala. Ne babazinduukiriza ne babakuba kakota ne injali bonna bonna balumizza ne babalumya. Lwe mulikakasa nti abantu mu nsi beekyawo. Musobola okuba nga muli mu mmotoka omwana nga yabakoowa dda n'asooka aleeta kifuso n'akibatunuzaamu. N'agamba n'awoza n'emirambo. N'abasirike n'abakumita eggaali mwenna n'abamaliriza. Naye nga mpalana gy'osiga emabega gwe nga tomanyi. Gwe ng'okola by'okola n'ogamba nze ndi anirule genero era n'ovimba. Naye nga byojja by'okola bijja bisiga obukyayi mu bantu ab'enjawulo. Era bulina obukyayi obulevu kwe butuuka abantu ne bagamba naye tumanyiddwa ekimala. Olaba bakigamba muntu alina buli kimu ky'asobola okukola omukulembeze w'eggwanga ne bamugamba nedda ssebo
kino kimala kintu kigenda kubanga kikolebwa ne beekalakaasa naye kati ate gwe just emia komona gwatalina kyoli banaye buno obulamu tetulina kyetuli nga tetubulina olina kyoli ngaobulamu okyabulina obweyagaliramu muve ku bantu banaye abantu bakoowa abantu balabye ennaku mwagala mu okubamenyerawo essuubi lyabwe lye beerina ali eno olina abantu abakukkiririzaamu sigala n'abantu babakukkiririzaamu abaagana okuba nga bakukkiririzaamu ne bagamba nti nze sigenda kuwagira kyonna kuba alien mulimu abantu nga ba NUP nga bakuwagira nga they like your music era nga they are your supporters nga ba NUP okitegeera for example olina n'omuntu gwe tutwala nga NUP oba NUP mu kampu yo ani ono omuvubuka omukubi w'ebikonde Clement ekyo kyokka kyalibadde kikumala nti fatolo byonna babikola nti gwosobola okunitinga all umbrellas into one banner nti osobola okuba n'aba NRM osobola okuba n'aba DP osobola okuba n'aba GM osobola okuba n'aba NUP osobola okuba n'aba FDC n'aba DP kubanga gwe you a musician that's your profession you need supporters from different areas of this country but ogenze mu music ow'okweyawulamu oba wayingira music ow'okubanga weyawulamu nti kati olina side y'abantu etakuwagira because of what you're doing or because of what you're believing in gwe ow'edduuka gwe wenna mwenna omuntu atunda edduuka gwe wenna mwenna omuntu nga oli muyimbi gwe wenna mwenna omuntu ng'olina business gy'okola there is no way w'osobola okutandika okubanga olaga side emu bwe gy'owulira gy'ogwako naddala nga side gy'ogwako eraga okunyigiriza abantu kitegeeza abantu ogenda kweyawulamu bantu b'oguze ebintu byo ye music industry ya Uganda kati we yatuuka nti mwakwata abawagizi ne muba bajjulamu bibiri bw'oba towagira NUP genda watowagira simanya kino genda naye nga mmwe mubireeta ali ne singa wasigala ku core values waliko in the beginning nti you came as a musician n'osigala ku ekyo n'otayingira bintu by'abannabyabufuzi bino by'otajja kutegeera kubanga we bakuwa n'okudduka togenda kuyita wammwe ali sikini mugazi obugazi bulina bintu kwe bikomako ne kwe bitegeerera not everything nti osobola okuba omugezi mu kyo nedda yensonga lwaki mu nsi tulina kye tuyita specialization the concentration of an individual on a certain task okitegeera nti obaako ekintu gwe kyowulira n'ogamba nti ono mulungi mu kukanika ono mulungi mu wayalingi ono mulungi mu mupiira ono mulungi muti so byonna tebagenda kusanga nga gwe makanika gwe waya gwe musambi wa mupiira gwe driver gwe pilot gwe no kyovula tulina specialization and division of labor bye bintu by'olina okutunuulira n'owewa wali badde otunuulira alien n'ogamba bannabyabufuzi bonna abalumbye akasajja kano abatolinze nabo naye bali luddawa bamizisiyani bonna abagezezaako okubanga balumba akasajja kano babikoze bye bakoze bigambo boogedde bingi bali luddawa alien ekitabo olwekirikwata ne kyebikkula bwe kiti n'otandika okukisomanga ebigambo bidda mabega obanga okiva mabega olitandika okwejjusa mu bulamu ekintu kye tutakusabira naye obanga olina mission eyakuweebwa olina by'olina okuggusa emission baakuwanfu toyinza kuddira musajja tunkana mukulembeze wa ggwanga njagala weekube mu ttooki gwe kennyini otunuulire ogambe naye ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byakera ku makya n'ayogera ku President Museveni in the broad daylight n'ayogera ku General Muhoozi Kainerugaba in a broad daylight
n'ayogera ku byonna abantu ebikonge binene baanita Amongo baani bahonorables ab'enjawulo noweekuba mu mutima n'oganze Alien Skin singa nkeera ku makya ne neetunuzaamu ka kamera kange ne ntandika okukonjera ebigambo bino ku bantu bonna nga yembamenye nsobola okusigala oba nsobola I can rest for a month. Ekyo kyokka kye kyali kyose kugira mu bwongo nsobola okuwangaalayo yadde omwezi nga mbadde njogera ku Honorable Anita Amongo, njogera ku President Yoweri Museveni, njogera ku General Muhoozi Kainerugaba, njogera ku basajja ebikonge ebyenjawulo mu ogani ya government oba mu ogani za government. Nze Alien nsobola okusigala nga tebantutte. Bw'oba omanyi nti tekisoboka dena akasajja kaleke mukeesonyiwe ne bekakola oba mugamba nti muziyazi oba mugamba nti simanyi azanya wa politics wa biki simanyi oba mumuyita kitya deni mumuleke kuba nti level gyaliko ndala nnyo ku level gye muliko. Bobi Wine is something else more than you can think. Ekyo kyalibadde kibanyekera mu mitwe akasajja ne mukaleka bulesi ne mukeesonyiwe. Kalimu kiti kitala nnyo. Ninga ate mba munoonya mawulire. Amawulire amajja gafuna. Kubanga teriyo muntu mu bonna kabe bakyalibo okuleka abo bayita ba disciple okuleka abo ba yes man agenda kuvayo muntu nga ategeera akugambe nti Alien Skin ekikolwa kye wakoze kirungi. Taliyo. Nabo benyini abawangala naye ku Fangon Forest batya buti kugamba bajjuliyo ne basobola okuvayo ne bakugamba blood naye ekikolwa kye wakoze oba ekikolwa kye twakoze kya kisiru. There is no anyone agenda kuvayo supporting. I'm not against you Alien in any way. Musical I can stand with Alien ngama kye yali kyabakubye tune Alien Skin wano Alien Skin but when kituuka ku mbeera ey'okubukka olujja n'olumba ekintu ky'omuntu then I'm against that. Otherwise mubeere bulungi sigera kubanga asukawo awo olunaku lwaleero mukulu gwa K-Fashion the broadcast makubiriza okusubscribe okulakinga muno okubonyesa omukutu guno eriyo n'atagumanyi era nga mbebaza okubanga mujja kumirako. For now, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sign out.